So, Rwanda yasobola okukwanja esindika bansi ezibiri okuva olwa Paul Kagame ezigenda okubeera wano kyobola banti olunaku lwajjo tiketi zaaweddewo mangu ku katale tiketi ezabadde ezitundibwa mu mpeera enjawulo baziguze Tanzania, Kenya, Rwanda, South Sudan olova basobola okuba nti bagula tiketi nategeddeko nti ne Burundi abamu ku abo bajja kujja waliwo family ne community eziva mu America ne London abafaani ba Chameleone abasobola okuba nti bajja abaguze tiketi ez'enjawulo so gwali eyo ng'osuubira nti show egenda sala Chameleone show by ssaawa 10 Chameleone agenda gikuba namwe mwewunya ekisooka waliwo abadigize ab'enjawulo mu Uganda era tukimanyi nti Anita Amonga agenda kubeera wano why do you expect nti enani tesobola kulira Chameleone ticket nga 10 if first family kuliko Muhoozi Kainerugaba Chameleone gwensuubira okuba nti amuwa support if Kainerugaba asobola okuba nti obuli abasupportinga ku guni lwaki olowooza Chameleone tebasobola amukulirayo ticket ng'enkukane 15 okay so kino ekintu kyakulaga buli leader ayagala kulaga amanyi ga Chameleone w'amaanyi buli abadde alowooza nti Chameleone munafu agenda munafuya kuno agenda kakasa nti Chameleone wakabi era ebintu agenda bikulanga bino okubeera bali abasaidi eri eya National Unity Platform bolowooza wanabawo representative agenda bakiikirira oba bajja oba tebajja ku show ya Kenzo buli woba oyimba obulungi abantu bamanyi good music newankubadde nga politics atwawula because at the end of the day nze nyinza okuba nga siwagira kibiina kiri mu government naye tosobola kuŋŋamba nti nsobola okunjawula n'endongo it is impossible kyovala ba show ya Kenzo kwaliko politics mungi ekisooka show ya Kenzo yali bateekwa because yali ku airstrip bakimanyi bulungi nti government yekola ki yekuwaawo naye yasobola okukola omanyi lwaki yakola abantu babikoowa bakugambye nti olwaleero abantu bali mu struggle bakola mbaga otegedde abantu bali mu struggle be bamokinga abala stage zebaagwa gwayagala unity yali badde nga ostandinga nekyaliiwo ate omusekere olw'okuba stage yagudde kiba kibi ero liba ttima ebyaddala so nze nsuubira abanupu babajja abakulu oba tebajja bafaani banupu olwedde mwebali osobola kuzunza wano kukamera n'olaba nti olwedde abantu mwebali lusaabu eziti olwedde abantu mwebali era bangi abajjajja so bw'asuubira okuleeta ebyobufuzi mu ndongo ya Uganda ojja kuswala nnyo kuba bannayuganda bamanyi ekirungi so kotubulira embeera eriwo obudde buno ku kisaawe embeera eriwo ku kisaawe ekyenyinza okugamba nti bagenda kukola check-in abantu bagenda maaso n'okuba nti babafunira kyekisooka ekirala nti setup ebadde nungi bw'otunulira VVIP nungi tugenda bw'otunulira VVIP nungi bw'otunulira VIP abantu bagenda okutuula walungi ne ordinary walungi ekyenjawulo ekiri ku setup olunaku lwaleero nti edda ffe abantu abaali abawansi nti VIP yabeeranga wano sediz eno naye ate bagitadde eno nti abantu bonna bali eri mabega so I think setup nungi eno VVIP nga bw'ogiraba nyiridde nnyo abantu ab'enjawulo abakungu abalinamu kasente abali Kacumbali TV byonna mugenda beera mubiraba baani abagenda okubeeramu baani abakungu abagenda otuulamu eno VVIP enyirira so wali eri we wali VIP ate eno wotalaba kute wali ba ordinary so embeera bwetyo bweri field command ogamba otya leero muganda wange sawa zino tetuliko kusipinga kisaawa embeera ogiraba otya embeera nnungi because Chameleone already abantu abali muno basobola okujjuza kapati kano ekyo kituufu bayitirivu wali ewaka kuba tegenda kutonya newe beetonye olunaku tegenda kusuula stage muganda wange abantu bagambye egenda kuddamu etonye nawuliddeko olugambo ekiro waliwo omwana yankubidde ekiro saawa nga nnya mwana wa buwala mukwano gwange n'angamba ande kyekiri ku Lugogo bangambye ebisooto bingi nti ebisooto mwebiri bingi kwegamba propaganda yatandise dda kitegeera abatamwagala tunyonyola abantu wano ono ye Viki exclusive ogamba otya bwatyo afuja alina lingi naye azemu Chameleone ayingiridde nno bwereere musajja afuna sente empitirivu bwereere oga abamawulire bano bonna be tuli nabo embeera mugiraba linda konja ali ku live watowooza embeera bwetyo bweri abaana bangi nnyo eri abantu bafuluma basobole okuswipinga oba embwa ziyitemu zirawune so embeera bwetyo bweri gwena ali Kacumbali buli kimu ogenda beera okifuna live and clear so beerawo buli kimu ogenda beera okiraba kankulagemu wana abantu nga bafuluma
gezaako okulaba nti n'abantu batereeza ekisaawe. Abe wetoloola eri bwoti eri kuno wano yo business ekola. Ab'emidaala baatuuse dda luli baakaaba nti emiceere gyabwe gyayiikamu enkuba, leero katulabe naye ng'embeera bwetyo bweri. Abaana ab'obuwala baanyumye dda. Embeera bwetyo bweri wano eno ekisaawe Lugogo. Abantu babafulumya bamala okulaba nga batereeza ekisaawe. So embeera bwetyo bweri wano eno ekisaawe. Omulyango ogumufuluma gwego nga bwogererako okubeera nga ogulaba. So embeera bwetyo bweri. Abantu bakusubire ku Melody. Abantu bakusubire ku stage. Wangi tajja tebamusuubira. Abantu bakusubire. Lwaki oyagala okwokesa omusajja wange? Melody tumuleke tumulinde ku stage. Bonna bafulumye ekisaawe basobole okikyekinga, ate oluvannyuma abasasudde abeere nga bakomawo n'abavunaanyizibwa ku mulimu guno okulaba nga ekivulu kigenda mu maaso bulungi nnyo. Embeera bwetyo bweri wano eno ku kkubo Lugogo bypass. Embeera bwetyo bweri, abantu bayitirivu nnyo ddala. Security eri tight nnyo. Embeera bwetyo bweri wano.